Kadama TV waliwo Kadaame yagamba nti Abawarabu oluusi bayina ebintu bye bateeka mu bakadaama bano ne babawungayo. Waliwo stories z'ogenda owulira naye n'ogamba kiyinzika okuba ekituufu lwa nsonga neewuunya engeri omuntu gy'alwala n'olaba nga takyasobola kutambula n'abeera ku buliri n'omugamba nti tewali oyina okukola tewali ate tova wano. Kati kuba nkikubamu pulaani e Uganda ddala omukozi olaba otya nga mulwadde muyi n'obeera ng'omugamba abeere waka. Ke Uganda omukozi w'alwalira n'olaba nga tojja mmusobola omugambira dde ewammwe ng'omuwa transport ng'oba omuteekako n'omuntu amuzzaayo. Naye kiki ennyo kiba kikwesibya kuba tuddamu n'okuba mu pulaani naye singa omukozi abadde Uganda nga namuleeta okukola owange n'alwala n'abeera bw'ati mu mbeera eno n'alikoze ki? Okuggyako ddala nga nange nina kye namusibako nga ngamba gw'olina okubeera wano nga n'ebintu ebyo nkimanyi ebikunyoola nze yabikuteekako naye tewali ngeri gye nsobola kwesibako wakati. Lwaki mba nkwesibako? Bino bagamba nti wateekamu transport wateekamu biki? Yes, wabiteekamu naye ate omuntu bw'olaba ng'agenda kufa oyagala akutukiraawo. Ni bw'aba Uganda nti omukozi wamugya mu kyalo eyo n'omuteekamu transport kuba baakuteekamu transport n'ajja owaka gw'onoolinda akutukiraawo. Omuleka buleesi n'ogamba nti oyo kammute. Naye akati kyekiri Kadaama kyagamba nti bano abantu babeera balina bye baakuteekamu nga bikunyoola nga bo bamanyi bye bikunyoola toli mulwadde. Naye ddala bw'oba ddala nkugambye nti oli mulwadde ng'olaba ndi awo ndina ku buli nze nanzigwawo sikyalina na musaayi ngenda baleetera Kadaama ono ebifaananyi bye mujja biraba. Nga ddala Kadaama oyo mulaba nti takyalina musaayi yenna aweddewo eyali omunene gasigadde magumba. Lwaki oba omwesibako okuggyako ng'ekimunyoola okimanyi? Katuwulire Kadaama ono mukwano gwe kikyagamba. Halo nyawo oli Kadama TV. Kulu Kadama TV. Mukama yeebazibwe ssebo. Wasoze otya? Osiibye otya? Byebale gyonna gy'okola ssebo. Tusimanye empeereza yo ssebo. Byonna by'otukolera obuyambi bwonna bw'otuwa bw'otuyamba nga ffe ba Kadama TV. Kati Mr. Kadama TV, nze amanya agange nze ky'osaba Betty ndi Riyadi. Naye kati nfunye amaloboozi. Waliwo omwana bamuyita Nabulime Jasi amaze ebbanga nga mulwadde ali bubi. Bakama be abantu bagezaako kwogera naye omwana agamba bamuze ku ofiisi addeyo ewaka naye bakama be bamulemedde. Kyokka omwana ali bubi n'okusobola okuyimira takyasobola nakutambula ayavula bwavuzi. Bwe bagamba nti bamuze ku ofiisi, aba ofiisi bagezaako n'aba ofiisi ye gye yajjamu eya Uganda, naye mbu omusajja agamba mbu nedda mbu ali ku bujjanjabi ajja kuba bulungi. Naye nga bw'omanyi obujjanjabi bw'eno teriyo obujjanjabi bwamu. Omwana yena aweddemu tasobola na kutambula. Kyokka kati bali mu kumukuba bamugamba azuukuka agenda akole. Kyokka n'agayimirira nga tagalina. Mbaganya okumuzaayo ku ofiisi. Abantu be ssente za gundi basabye miliyoni 2 ssente za tiketi abantu be bazirina naye nga baboosi be bamulemedde. Bambi Mr. Kadama TV tusaba obuyambi bambi kubanga eddoboozi ly'otuula bambi oyambye abantu bangi bayambiddwa okuyita mu ddoboozi lyo. Bambi ono omwana ayambibwe addeyo ewaka. Kubanga ffe ekikulu kye twagala bamutte baboosi be bamutte afulume ekiyumba. Abantu be bali radio kuba nti bafuna ssente za air ticket addeyo ewaka naye nga baboosi be bamulemedde. Bambi Mr. Kadama TV tuyambe bambi. Nja kweyanza nnyo bambi ompisizaamu eri eddoboozi lyange bambi ono omwana ayambibwe. Katufuneko ku maloboozi agamu aga Kadaama oyo ng'alaajana nti mulwadde naye nga boosi takikiriza. Yoyo omuntu omulwadde takyasobola kutambula amugamba olina okukirininga.
bintu bya mpaka omuntu mulwadde ebifaananyi ebyo nga mbirabaawo katweyongereyo tuwulire amaloboozi ga Kadaama ago oba Kadaama ono ali mu buzibu amaloboozi ge gali gatya then tweyongereyo ne mukwano gwe tweyongera okutwala okunyura kwaffe eri Kadaama oyo abonaabona mu mbeera eyo nga ne ofiisi yagigamba ofiisi emuyambe ne ofiisi yesuuliddeyo gwa Nagamba agenti yennyini eyamuyamba okugenda oba okujja sinakuyamba yamufunako ssente alyoka ajje ebweru naye talina kyakolawo katusooke tweyongere ne mukwano gwe atubuulire ate ebisingako awo Kati Mr. Kadaama TV olaba ekyo ekifaananyi waggulu oyo omwana nga tannaba kulwala bw'atyo bwe yali kati wano wansi ng'alwadde olaba yenna talinaamu na tusaayi yadde kati kiri kyensobola okusindika omwana yaba ali bubi talinaamu tusaayi yadde n'agatambula omwana takyasobola kyokka abawala bwe bamukuba bamugamba asooke agende akole ba Mr. Kadaama TV tuyambe mukwano Mukama atukuweera omukisa kubanga ffe abantu mu butuufu tetulina we tuyinza kukwebaza oba okukusasula naye oyo Katonda kale ssebo Mr. Kadaama kansobole okufuna nga bansindikira enamba za boosi we n'eza ofiisi kale ssebo neeyanza nnyo neeyanzeege Mukama akusasule kati Mr. Kadaama olaba eyo emmere oyo omwana nga tanaba kulwala kugonda kale alina ebintu bingi bye bamuyisizaamu bingi bakoze n'ebyambalogo bingi olwo basooka ne bakola mu ttooyi ne tusaba offe ne tuyimira omu kusaba kale ndowooza bamutegateganga n'obuttu ebyo eddagala mu mmere naye Mukama buli lwe bamuteganga eddagala oluusi ng'aliraba n'atalirya kati olwo lwe bakola amalogo mu ttooyi n'atukubira ne tugamba togendayo ne tuyimira ne tusaba kati ne wayitawo akaseera lwennyini ne basookayo mu ttooyi ekyo Mukama n'akimuyisaamu kati wali olwo baali batadde eddagala mu mmere kati mberi agenda kujja bw'ati n'asangamu eryo eddagala eringa kapiso era teyakirya neyebuuza kati ate kapiso mu mmere ezeemu etya ekyo Mukama n'akimuyisaawo kirabika na buno obulwadde bwalwaddeyo oba n'engeri gye bakola ebintu bye tetutegeera naye atwesige Katonda kubanga ye muyinza w'ebintu byonna afuna amutemera ekkuba asobole okudda ewaka kasi bangu ebabbe bakugezaako byonna katuwolekera Katonda batubikwase Katonda batukulembere tulabe nga bagonza emitima omwana abe ng'afuluma ekiyumba naye kati ddala era kumanya nga bo balina ndowooza ebisaddaaka byabwe bwe baakola omuntu mulwadde atananagatambula kyokka bagamba bamuwa mbwe eddagala atalina kyalya tebamuwa yadde na mmere kagamba wawula emboozi zaabwe biwanvu balabika bamanyi banna kye baakola naye byonna oyo Katonda omuyinza w'ebintu byonna asaasire omwana afulume ennyumba